abapoliisi abo n'abasirikale abo bagenda kubanga omulimu gwabwe kukuuma ba citizen, tebagenda kuddamu kutulugunya abantu. Ate nabagamba dda aliwa officer nabagamba dda nti abasirikale baffe tebagenda kuddamu kubonabona kuba tugenda kubongeza omusaala, tugenda kubongeza omusaala. Omusirikale wa poliisi ne wa UPDF ng'asookerwako agenda kufuna $1,000,000 n'okwambuka waggulu. Officer wa poliisi mugende mugambe bakyala bammwe bannonde mwana genda kwongeza omusaala gwammwe. Mwaba UPDF namwe aba Uganda Police, abakazi bammwe bagenda kufuna health insurance, abaana bammwe tebagenda kuddamu bagoba mu masomero, tebagenda kuddamu kubeera kusosola. Buli omu agenda kufuna promotion, oba oli we Budaka, oba oli we Gulu, oba oli wa Nkole, oba oli wa Walira, buli omu agenda kufuna promotion. Togenda kuddamu kusanga bajenero nga bava mu kabira emu.